Kwaniriza nate mu mboozi yaffe n'ebitanyumizibwa mu lutalo lw'e Luweero. Ensiitaano y'olutalo luno yali ku ssomero lya Bukalabi Primary School era ng'enkambi ya UNLF yali mu kitundu kino gye baali beetaaga. Abayeekera bangi battibwa ate abalala baagenda okuva mu lutalo olwo nga bafunye ebisago bingi. Baakawonawo badde emabega bwe batyo ne beewogoma ku kyalo ekimanyikiddwa nga Kituba. Sulaiman yaddayo mu kitongole kye kyokka amangu ddala nga yaakatuuka. Yabiikira jjajjaawe Kalibbala okuttibwa kwa Kanyerezi. Abafamire eno nga bamaze okubabikira, bano baabagaana okubikira abalala kubanga ng'enkola y'ekiddugavu bw'eri okukuba emiranga ng'omuntu afiiriddwa kyali kigenda kutemya ku bajaasi ba UNLF babaggwemu. Nga wiiki eyiseewo oluvannyuma lw'olutalo luno olw'e Bukalabi, Museveni yafuna amawulire nti abajaasi ba UNLF baali bavuddewo. Aba UNLF baakuŋŋaanya emirambo gino ne bagiwako amafuta bwe batyo ne bagikumako omuliro. Wabula oluvannyuma lw'ennaku nnya ekivundu kyali kiyitiridde ekyaleetera abajaasi bano okubeera nga bavaawo. Museveni yakuŋŋaanya baakawunawo mu lutalo olw'e Bukalabi n'alagira Kizito okulondamu abalwanyi kyokka nga ne Sulaiman alina okubaako bagende baggyeyo emirambo giziikibwe mu limbo y'enkambi y'ekitema Masanga. Bano baagenda n'ettipa yaabwe wabula Sulaiman yasobola okwetegerezaako babiri bokka be yali amanyi obulungi olw'endabika yaabwe teekako n'engoye ze baali bambadde. Yafubanga bwe kisoboka okulaba ng'omulambo gwa Kanyerezi gwe gusooka ku ngulu okwanguyirwa okugusimulayo singa akadde kabeera katuuse nga basobola okugusimulayo. Yalaba n'omulwanyi omulala nga bazadde be baali badduka okuva e Busiro nga baali babeera ne mukyala we ku nnyumba za Ssaalongo Kalibbala mu kitundu eky'Ekawumu. Bano bwe baatuuka ekitema Masanga baatandika okusima entaana. Tebaasima mu kifo kimu wabula baazisimanga zeesuuliridde amabanga manene ddala. Nga balala bali mu kusima, Sulaiman yatuukirira yali abakulira Nasulu Ezaruku n'amugamba yafiiriddwa ow'Oluganda era omulambo gwe gulimu egyo egigenda okubeera nga giziikibwa. Yasaba omulambo gwagutwala ewaabwe omuntu waaziikibwe bulungi kubanga tewaali wala ne we baali. Yamutegeeza nti omugenzi yali mutabani wa Kalibbala. Akkirize Sulaiman agezese emikisa gye ayogere ne musajja mukulu Museveni mwennyini. Nasulu teyali mubi, yagendebwa Museveni n'ayanjayo ensonga eno. Olwo Museveni n'atumya Sulaiman okubeera ng'ayogera naye. Ono yamubuuza ebibuuzo byali bibiri obanga gwafiiriddwa muganda we era nga mutabani wa Kalibbala. Sulaiman we yabyanukula, Museveni kwe kumutegeeza nti kale omulambo agutwale. Sulaiman baamukkiriza okutwala emirambo gy'abooluganda lwe babiri gye yali yeetegereza mu bana abaali battiddwa. Ono yatuuka waka ssaawa zaali 2 ez'ekiro era Kanyerezi yaziikibwa nkeera nga n'omulambo omulala gwaziikibwa e Kagembe bazadde b'omugenzi gye baali baafuna ekifo nga kya mukwano gwabwe. Sulaiman ono okubeera ng'afuna omukisa ne bamuwa emirambo gino okubeera ng'agitwala kyatuukirira kubanga Nasulu yali munne nnyo. Kubanga ekiragiro kyali kimaze okuyisibwa, abantu bano bonna abaali battiddwa okubeera nga baziikibwa kirindi era nga kyali kizibu okukikyusaamu Kanyerezi aziikibwe mu ngeri ey'enjawulo. Olw'okubanga Sulaiman yateranga nnyo okubeera ebweru w'enkambi, buli lwe yabeeranga akomawo yeetikkirangayo banne, omwali ne Nasulu mwennyini, ekintu ekyamufuula omuganzi mu banne. Nti emboozi nnyingi nnyo ezaali mu nsiko Sulaiman zaatayinza kubeera nga yeerabira, era ezimu ku zo kwe kwali omukubi w'emmundu Namige era ng'omulwanyi ono ye yali Kaggwa. Nti ono yali yazaalibwa mu Ttundu okuliraana Nateete era nga Kaggwa ono yali ava mu maka g'omugagga agasangibwa e Nateete mu Kampala. Okusinziira ku Sulaiman, tawe wa Kaggwa ono baali bamuyita Kaala nga yali looya mu Kampala. Sulaiman yali yakolako ne baganda ba Kaggwa bwe yali ng'akyali makanika ku Jinja Road era nga ku bo be yali yakolako nabo kwe kwali gwe baali bayita Tamale. Kaggwa ayogerwako yaliko omujaasi mu ggye lya Uganda Army. Buli lwe yakyaliranga baganda be mu garagi ku Jinja Road yateranga okunyumyamu ne Sulaiman ono. Bano baddamu okusisinkana e Luweero mu kitongole kye kimu yadde nga ye Sulaiman yali yeetawula nnyo okusinga ku balwanyi abalala. Kaggwa ono yali yeemanyi nga tewali amuwunyamu naddala mu by'okuzinduukiriza era nti buli abayeekera lwe baafunanga amawulire nti abajaasi ba UNLF bayingidde Luweero olwo aba NRA nga bategera ku ntindo z'emigga bali we baba bagenda okuyita.
Tewaliwo ngeri yonna bano gye baali balina kubeera nga bayingira mu Luweero nga tebasomose migga egyo. Era mu ebyo ebifo Kaggwa bwe yateegiranga nti Kaggwa yaggyibwanga yonna gye yabeeranga ali. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nti Kaggwa yaggyibwanga yonna gye yabeeranga ali nga bamuleetera ku pikipiki ya Vespa okugenda okubeera ng'akola ogugwe gwasinga okutegeera. Kaggwa ono yafunanga enfuna akola omulimu n'emmundu etaali nnene nnyo, kyokka nga tewaaliwo ndala yonna eyinza kugigiraageranyizibwako. NRA yalina emmundu emu ey'ekika kino, era mu kiseera ekyokulwana mwabangamu okunyumirwa n'obutaggwaamu maanyi. Nti bano Basulayimaani n'abasigadde, era nti bano baateranga okusaakaanya nti Kaggwa, Kaggwa, Kaggwa. Olwo omusinde gw'emmundu ne gukyuka ng'etandise okubeerako abalabe beenogola. Olwo bano olwo nga basirikamu okumala akabanga, ate ne bamala ne baddamu omulundi gumu nti Kaggwa teekamu. Era kino kye kyalowoozesa abajaasi ba gavumenti nga balowooza nti abayeekera ba NRA balina emmundu ey'amaanyi eyitibwa Kaggwa. Ekiseera kyatuuka nga waliwo akabembeekereza ak'emirembe egibuutikidde mu kitundu ekya Luweero nga abayeekera be bakitwala. Mu kaseera kano ak'olutalo, ebintu bingi ebyayimirira nga byali tebitambula okuli zi bizinensi, amasomero teekako n'amalwaliro. Era nga kyali kiseera kino, ekitebe ekikulu eky'abayeekera ne kisengulwa okuva mu nsuku ekitema Masanga ne kizibwa ku ssomero lya pulayimale erya Kajaguzo Primary School. Museveni era bw'atyo n'alagira ekitongole ekikola ku ntambula nakyo kizibwe Kajaguzo. Kizito ne basajja be baakola ekyewuunyisa bwe baazimba olutindo ku mugga wa Kasanke nga bakozesa nduli za miti okusobola okusala okudda ekijaguzo nga tebeetaaze kuyitira mawale ku luguudo lw'amatu ga Ssemuto. Kino kyakendeeza ku lugendo lwa kilomita 7 ne luba lwa kilomita 2 zokka n'ekitundu. Olwo ekitebe ekikulu nga kimaze okukuzibwa ekijaguzo, ebikwekweto bya gavumenti byeyongera mu kitundu eky'Eruweero. Mu kusooka eyali akulira amagye Major General David Oyito Ojok yali alayidde okumaliriza Museveni amugye mu nsiko gye yali yeekwese. Mu kutuukiriza ekiruubirirwa kye, eggye ly'ekibinja kya Kano John Ogolle erya Special Force baateeka akazito ku balwanyi ba NRA. Museveni bw'atyo kyava alagira okusengula emmotoka zonna ezaali mu mbeera ezisobozesa okukola ziteekebwe mu bifo ebisomoka nga tebiriiko bulabe okusinziira ku bukesi bwe yali afunye okuva mu nsonda ze. Kizito Sulaimaani ne basajja baabwe baatikka emmotoka entonotono ku bimotoka ebinene era ne bapangulula endala zonna ezaali zikyasobola okukozesebwa. Ekitongole ky'ebyentambula kye kyakulembera nga basengukira essingo. Baali baakusomokera mu kafo akaliraanye awaali ettendekero ly'abamagye erya Single Army Training School ku mugga Mayanja. Kino kyali tekigenda kubeera kyangu kubanga amagye gaali gasazeeko ebifo byonna ebisobola okukozesebwa emmotoka. Era mu lugendo lwabwe abasajja ba Kizito baasisinkana abajaasi ba UNRA kyokka babasinza amaanyi. Olwo Kizito ne basalawo ne banne ne bakola ekkubo mu nsamba y'ebikajjo okubatuusa ekatwe ka Njiri. Nga bamaze okutuuka ku Museveni, Kizito ne banne baali tebasobola kukkiriza byaddako nti okusinziira ku byalaba engeri bano gye baali balwanamu yali ekyuse, nga yali tekyetaagisa mmotoka nga kaakati obukodyo bwe baali bakozesa bwe bw'okuzindukiriza ne bakuba omulabe olwo nabo ne bavaawo.
Museveni era yalagira emmotoka zonna zookebwe n'ekitongole ky'ebyentambula kibeere nga kisattululwa. Sulaiman ne Kizito baawakanya ekiragiro kya mukama waabwe, wabula ne baziggyamu sipeeya ne bamukweka ne bookya ebiwowongole byokka. Sulaiman yazibwa mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mmere era obuvunaanyizibwa bwe bwali bwa kunoonya kasooli na bijjanjaalo. Ono yatambula wonna mu bitundu bya Kiryokya ateekako n'ekya Musisi, wabula ku mulundi guno bakama be ye yali musajja awaaza ateekako ne Sonko. Sulaiman baamuwa obuvunaanyizibwa obulala okugenda ekibogo b'Emityana nga yeefudde omuntu wa bulijjo okugula ebintu by'omu maka ebirina okukozesebwa ku kitebe n'ewa Museveni. Ebintu bino kwaliko sukaali, sabbuuni, amafuta, omunnyu teekako n'ebirala.